Shukra Herbal Solutions katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gw'atazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75414314. Beba Shukra Herbal Solutions katwe. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank and Teddy's Events Deco. Are you looking for experts in branding and printing wax? Natete Business Solution is your #1 provider of branded and customized promotional items, digital printing, offset printing, security printing, events printed materials, corporate wear and uniforms, indoor and outdoor signages, fabric printing and computerized embroidery, adverts and animations. Find us on Nkrumah Road, Light Arcade, room number C08 to C16. Call us on 0773 058 512 or 0758 954 450. Email us at info@tatebusinesssolutions.com. Alternatively, visit our website at www.tatebusinesssolutions.com. Ichuli. Wanji. So welcome. Thank you so very much. Ugambo otya. Ngajendi. Sera byesi wetaaga mutayi. Obuddewo. Obuddewo manyuma mu Africa abantu balowooza obeera ko musuuti. Tyoli mu bwenzi. Wano ojja n'owumula n'owummuza ku ki? Ku birowoozo. Naye oba wabuvunaanyizibwa. Tojja nga tolina ID. Macyus Suites. Macyus nnyo. Osayininga bulungi ne bamanya nti muli Ichuli. Date leero mmeka? Leero 7/8. What's the date? Leero 7. 7th. Yeah. Ani? Bitira omuwala oyo. March. Tuli mu March, April. 2023. 2022. Ichuli. 23. Address Kira. Comment very good. Very good place. Time Thursday mekao 13:30. Yeah. Kati mwata abaddugavu ba Uganda otukano agamba ate sayininga bikinga zemba wa sente. Eno bagiyita follow up basobola okukubirako omulundi omulala oba ofunye ekizibu nga weerabidde ekintu bakikole ki bakitereke. Twerabira ebintu muno kamera mweziri Ichuli kano kaki kano eno tasubiyati nga woolaba omusana kalungi emago bwabo bulungi nabujja Dubai anti abantu bapapira gula simanyi galubindi ebintu betwagalabira bwange bunyamba bunkaminga down nganje ogyakyobula mbukwata nnyo abogezi bakikola nnyo nga gundi omanyi buli muntu obeera nervous mu kwogera naye kati kano kanyamba nenfuna rhythm mu mubiri esetinga pace kwenkola ki
otambulira. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli wano Natete. Ekifo kino kiri opposite Total Nateete. Bw'obeera ku Total Nateete tunula waggulu. Macyus Suites. Madam, it's what? It's Macyus, it's Macyus. Naye bw'osobola ogiyita Macyus. Yes, spelling ye kwangu no mukiganzo kita Macyus Suites. Macyus Suites. We tuli. Olunaku olwaleero we tukoledde. Yeah. Wawa environment ey'okulowooza kati gaffe tulowooza ku ggwanga eggwanga olirowoozaako ki olina abeera nga temulitabangudde abanoopu kitegeera tulina odirowooza naye abaana ba noopu tetugenda basonyiwa ate omuliro gujja gye muli mwavumye Eddie ne muvuma Jenkins nobade bamuvumiddeki tomanyi nti bagamba mbu oluyimba tebalutegeera lwe lutalo kaye lwalimu lwe lutalo kaye lwalimu obadde olowooza ali mu lutalo lwaki sendi takyayiza lutalo ziri mu sendi kamuwadde antiko kajja na fact kaŋŋamba luli yanvuma noddako n'omukyaza nanvuma ne luli nanvuma kati n'ateebya kayerekerawo omuze alaba w'oyimiridde ng'asanyuka nnyo ng'akuyimiriramu ng'atandika ovuma omuntu gw'otayina era ssebo twabadde mu gurupu baati n'atugamba nti Isma ne Kaye babavumye era sendi n'agamba Isma anvumye era kavidiyo kagenza okujja mubadde omutunuulira butunulizi bwoti omusajja pakati alaba ankwatidde mu momenti naye ayagala vumirawo omuntu gwenkolaki gwempa ekiti ogende kibayombera sikimanyi wabula ebintu bwe banneekayi si birungi awo obuzibu bwe bwavudde nno naye Kasuku olaba ebintu bino byonna shift ejja abaali bawemula nabadde n'omwana bamuyita Dr. Piriton yava Makerere n'ayingira TikTok n'apulakitisinga busawo bwe kuki ku TikTok Kasuku alina bakiraya nti n'eddwaliro mwakolera bamutya babosi be bennyini bamutya atuuka ku ddwaliro alina gurupu weti bamulinze for consultation kati abawemula abanywa abalaga ebwereere eyo time naye egenda kukolaki egenda kuggwako kati ne time eno ey'okuvumaavuma abantu ku media out of nowhere naye efuuse old fashion olina okuba ng'olina basis kw'osinzidde okitegeera walayo abantu abayisiza olutalo lwa Vampos tebalufuddeko okitegeera olwa Palace olulo nalwo lumukyukiddeyo gwe bavumye lwalutala ate nga naye tusooke twogere ku bantu abo babiri ekisooka musajja waki yagaana okubooza Vampino Chameleone byabikola overtime he has to remain a lion even when ng'enjala egiruma okitegeera kakati takyalina bantu bakola bintu ebyo here comes Vampos naye avudde mbu takyalina bantu bakola bintu ebyo tebakyaliwo Vampos n'afubutuka eri kati bwine bumujooga omukulu agambye akyalowooza ennyimba azifu yesimu ye ennyimba alowooza naye just amanya nti bwenva wano nga mukubire ki esimu. This was Chameleone's trend of selling out himself as a bad man. Kakati abantu balikola byaggwa ensi yadda mu liberalization ebintu ebiri nomo kitegeera tewakyali bintu byakuddawo weewanike ku muntu Kasuku nawe wali obikola katugeze buli muntu nange nabiinako akana mwana we sifa kubuuza biki neno bwe twajja waliwo we nakwatira akati nga nange njewulira ng'omutamaga kuyita naye kati ennaku zino anti abantu baweddewo ogezolaba abantu bobadde onyooma nga bafunira eddala ku ssente Kasuku tali muntu gwobadde onyooma ng'obadde omulabira eddala nga talifuna ki nenge sawa zino katisawe n'abantu balina ssente naye Isma abantu balina engeri gye bayise mu bulamu tulina abavuka twalabanga ku Wilson awo nga talina bwali naye osema omusanga abavubuka bamanyi bateredde be yali amanyi kati amala kutegeera status yo nakukola ebyo nakuzaalawa naye gundi Vampino yagaye nti bamukubidde essimu ate kati Vampos tasobola kukola mawulire ga trendinga olemezaamu omusajja nti yakuvumye nti ate enkyati yankubidde amangu ago mukkiriza koolo namulaye ku BBS kati tolaba nti awolabika ng'eyabadde mu kuyisaawo oluyimba Mukamiri yamukubidde n'amwetondera anti era kati what more did you expect reward apart from an apology
so itegeza kamilioni nawe ile kamilioni asitegeza kutonyiga kubanga wanabikola enkya nakubira essimu nze nokinkola ate enkya onkubira essimu naye ate nekirala ebintu abantu abasumbuyira abantu mu ndongo abaana bagambye mu kamilioni yandika mu kamilioni tayagala bapukamiga artist bapukamiga artist mutawaganya abaye balasemoyolegeti golasamuka naye kirala abantu ojjukira twale mu gavana nga weegobako bwegobi bantu omuntu n'akusanga n'atandika isimu olina akantu kewanjogerera munaye osanyukakuba amalusu eno nakutuga bagamba tutuga naye nga tamanyi omanyi wakutuga akusika ku mulala ogenda ensingo nekuluma nze kyokka kati ogenda awantu opita n'abasecurity bannange si mu bubi wafunye abasecurity nagenze wali kasukirali no practicingamu ebyabasita abantu bangabamba ekimu oluwakabisaawo ekikolera nadegeeza filipo omoni gasingira ne bakanyama nafiringa nga basira naye ate bakanyama olubanga bakamuleko bankuuma tewali anyway kati musajja wange lutalo olaba okweyisa obulungi mu society naye ate lutalo ayagubwa ne kyeyayogedde teyakyogedde mu mutima mubi oli omanyi abanamawulire be badulaginga entalo lutalo bamubuuziza ani asinga gwolaba ayinza okukubeerera mu bigere n'agamba kingisa kati oli najja nga adiiginga ate gundi kati lutalo najja nga asirikawo okitegeera agamba kingisa kati bali ne bapiikingawa awo naye bannanga okukola erinnya kulungi lutalo okuva palaso we yamuzeemu ekyo kintu bavunye palaso allahumma bamugambye gwe tukimanyi mmwe olwokubanga muganda wammwe yayimba nammwe nemukola ki nemuyimba yagambye bamugamba mu bintu byonna infakiti bamugambye ogegenye wolabanga lutalo wali gweoli mbagegenge palaso yagaye lutalo nti akyamuli wala okumusanga neŋŋamba palaso ali sirias ku byayogera nedda amugamba kuva mu old style naye old style eyambenye lutalo kimanyi lutalo tali ku social media taliko nnyo omuntu atali ku social media active nolanga okyayina abantu akasajja kakwata gulawundi zewaikibenda yaŋŋamba mbaisima kulabu za Nigeria kazuli muzeemu tugobe ku lutalo nze nagenda wali mu katale bino si byajjubisa wano nesanyuka ku activation palaso nga yayimbidde sayidi eyo oba ku Georgina n'abakazi bali mu katale bagaba palaso yayimbye bulungi alina omubiri omulungi omukazi nebagamba bannaye palaso yatuyimbidde naye abakuba lutalo nezekibiina nzijjayo ekitegeera nintigira mu sampulingi lutalo ne bano bakkenzo ebya situlimu bikimuyinza omumukyama naye okijja mu muntu kyemukono wa tewali layini ku layini bati tewali muyimbi kamiloni ayinza osobola ate kanelaavu mu bantu eya lutalo ndala kugere palaso tebagadde nakumanya oba kyayogera kituufu oba ye mutuufu oba lutalo ddala yakikoze bamugaye gwe bayimbi tulina kyetumanyi mu bintu palaso bamugobya amangu ago lutalo yagamba tanjagala yagamba kamera akasajja ako okayise nga bakola superstar association kamera namugamba kajja akulidde te kamera nadde bainamagwa lutalo aliwo naye takwagala lutalo nga tamanyi tizete kamiliyoni yeffe ki yeffe muntu omu naye ngaaze lutalo anyumira oba disipulini ye n'okumanyayo space ye tatera kuba nnyo mu gundi y'abantu nkugambye abantu tebalinze palaso okutegeera lutalo kyeyamugambye bamutandikiddewo ne bamuwa kwata nnyoko kwata kitaawo kwata nnyoko kwata mugendere eri simanyi tukulusiza embalabi bayogedde wajja batulisiza ki embala ojja tutulisiza embalabi lwesiba ku kamiliyoni yeka gwe tumanyi yazobedde asoma feedbacks era nenvayo nga ndaba why don't people take a time ne bategeera situation nga weekola ki kubanga ye kapalaso yalabyeka lutalo agamba bali ku femo balwanye bazireekaanaleekaana palasa alina bwe yakidescribinze bwe yakireese saatuuka wano bayikuleekaana akasse palaso keko okugamba nti you are better than me in the past n'okugamba I'm warning you boy
Nega bamujuliza bagafenayo mu family tulinawo omuntu ogwo abalala mpelekeze tubayita mu love fest ya Parasonga mwenda Juli ku cricket oval misaji musajja ne misaji yali akuvuddemu ng'agobezezza ku buli muneyo tuli mu kisiibo obusuubu ne tukusaba obujjewo bwavaawo era ne tulinaako obuzibu. anamukaaga ali mu Serena ameka ku myaka 46 misaji at 46 kola ye birthday ye oba naye abantu bamuwagire kusira ne message leeta obulango ka abwekubira ne ba TikTok ate kati mamuseera TikTok abalayisi akayimiriramu ne TikTok akotidde ne bazinaga sijasobola bazinagaliwa misasi mugende n'amazina gammwe sente z'obulago bwe mukatuseera naye banze bakola n'abayimbi bonna bakenze bayita ba TikTok bangambye abayimbi kati batandise kukola vidiyo ba TikTok nabo anti abaana babaliddeko space kintu si kyangu naye nga twagala obategeeza wawulidde omusajja yakutte abaana basatu n'abasiiga siriimu naye ebyo omusajja oyo kibadde nza okugamba Kasuku dimira y'omusajja oyo woogiraba omuntu akutte abaana abasatu aba ne facial expression ne woba oyagala omanyi mu nsi tulinayo nacholozi nti weebaka n'omukazi mbuliri nga muli bwere n'omutuma amazzi n'anoonya ttawo kubanga nacholo emugamba tolina ttambula buki bwerere otherwise yandisinakolaki n'agenda kakati bw'otunuulira omusajja oyo ku boderangula egiye n'engeri bannange kibbattaka kiwezeze nali mu kkomera nalaba abasajja bonna abakulu babakwata mbuno wakoze ebyobusegu ku baana kati bw'oswala ku kyalo ne bakkuba mu mawulire ng'oli mu 65 wayita ennaku nga 2 nga ofudde ekikutuku ng'ettaka balitutte awo ebukota awo waliwo haji baali bamuyita oba hajani era naye bamugamba bwe batyo musimayi yakwata omwana biki ne bamutwala actually bamugamba yasaddaaka kati balina akakodi akapya kali wano mu kulwanyisa biri etteeka lye nabagamba eryekisiyaga mwewale nnyo blackmail kakati bajja genda bakwata ejjajjawo ababbi b'ettaka bamuteekeko blackmail bamukube mmonite bamukube mawulire bamukube ku TV jjajjawo yitte oba afe ekikutuko oyo omusajja wewalabye kompoza zaalimu yeerabiridde bulungi akasente ke weekali akuze bulungi ali mu nkaga naye yono omukadde alinamu kasente atali wiringi ttunda kintu kye era wempulira nti birimu ettaka era nange nawe birimu ettaka olaba waliwo story spark tv yagirwani nga some years ago saidi zeeyo olugazi nga ate kati ebiseera bwe baali bakozesa abaana omuwala ng'avayo n'agamba nti oyo yankozesezza kumbe maama we ne chairman baali beeyagala baagala ono bamusibe bo basigale mulaavu batunde n'ettaka lye kati omusajja bamutwala bamukola ki bamuteekayo ga historia yakikavalinga gikavalinga jukira tebasooka liza olutu nti oba omwana tumukebe basooka bigambo kati wano batugamba mbu omwana bamuwadde peepu omu mbu ababiri babadde tebannayogera kati nze njagala kusooka kula results nga ziraga nti bano abaana balina siriimu osobola osanga omusajja nga naye talina siriimu ekyo kibba ttaka okitegeera kibba ttaka Kasuku kati n'ofubutukaawo oli gayiwa gy'oku editinga story ewedde ekintu kimulumweza mu mutima enkeera ddamu otunule story eyo story nga tegatta omusajja ng'atandika kukola investigation ze yagenda ozimaliriza nga bano yagenda okuzuula nga chairman ne mukazi we oli omusibe baali beeyagala ekyo ne kidda wabi ng'ababimanyi naye nga bano abaleekaana ennyo be bayiseemu omwana baddayo bamubuuza ne bamuteeka ku nninga agamba maama ye yaŋŋamba mpayirizaani waliwo n'ekirala kyendabye n'abasumba entalo zikuze zivudde mu facts kati zikusasula busasuzi kulimba olw'omuvuka gwenzijandabira simanyi kidomole nkuwa nnyo ekitiibwa naye wadde twogera twewale nnyo abantu aboogera for blackmail oyinza oddamejinga ekitiibwa kyokoledde ki ebbanga kidomole zekwagala naye
Mr. Omvuko yabe ne facts okitegeera ebintu byayogera biringa nti you are stepping out of what boundaries tetibigatta bulungi entalo nze waliwo kati ogwo mutwe yankubidde ng'agala kumpa ssente kati ngende ku oyo ne bagamba naawe nze navaawo awo nakola ki navaawo naye ng'ezo entalo ze mulabamu ebigambo bya Makula Bugingo ntalo z'abaki z'abasumba nagadde bampise bampa akasente naye we natuuka Kasuku sika akasente abantu bandaze okwagala entalo z'abasumba ezo zakwegendereza waliwo olutalo lwa Ssenyonga ne Bugingo Kayanja ne Bugingo kati biri awo babipika nnyo naye nze mbadde omuvubuka mulaba naye neŋŋamba nze namulaba dda naye ebintu byayogera chano yange nga nze chano yange nga nze kidomoole waliwo abantu besitayiza kuleka kugenda ku chano yange nga oyinza okufuna damage y'obukyayi omuntu nalwe kubanga abantu si basiru abantu balina kuzina amaaso bagajja kwayogera ne bagazza kwakoze eki akyazizza oba ebiseera ebisinga babategedde nti akyaza oba part of the conversation ekitaba kituufu oluusi kati bintu bya mirundi ebiri ekisooka kidomoole ye abirivi nga Pastor Bugingo yabasibya buli omulundi gwe babatwala mu kkomera so bw'afuna ekintu kyonna ekirya Bugingo naturally ne beyandibadde nze Isma ng'onsibisizza ekintu kyonna ekikukuba wenkikwatirako platform manja olina olookinga ku bigger picture ekyo kimu ekyokubiri ono omuvubuka oyo ayogera yaliko ne bali kuba nze nayogerako ne Makula kuba omuvubuka namulaba ogwasooka ogugwe kati nenkubira Makula ne mubuuza ne Pastor Bugingo yennyini ne mubuuza nti kiki what's going on omuvubuka oyo mwamukola ki because the guy yali agaba story era alaga bano bagayo babamuyisa bubi oba biki oba biki kati ngamba buuza ne bagamba mayi Kasuku abantu baawukana engeri gye baawukanamu differs so he has his own what feelings on the matter tinaffe tulina tulowooza yagenda bulungi so kati waddemu okwogera ebibye byakola ki byayagala era ne bagamba tetugenda mutwala mu kooti tetugenda muddamu lwakuba kyokka ekyali kyaluma gundi ekyaluma Makula era yakiŋŋamba waliwo we bateekeramu omwana we omwana n'atuuka okugenda ne ku ssomero omusomesa n'amubuuza wamma taata wo omutuufu yaani Makula n'agamba kati atawo kiba kisusseemu ekyo the honor set etuula ku nannyini chano kati nze awo ne ŋŋamba sijja yingira lutalo bali bananyini lutalo balulaba era bo kuba nalowooza ne ŋŋamba era bennaavaayo nenjogera bajjaga Kasuku akola ki then ekyokubiri nze saaliwo omuvubuka yanyumya nti yali ne baliwe saaliwo kati okitegera but the challenge is one emirundi egisinga kati kiringa gwe boolaba Bobi Wine omubeera bubi oluusi with the facts oluusi kujerego baki but the fact that it is persistent abantu batandika olowooza is there something personal era nga buli kyano bambuuza Bobi yakola ki era ne mbabuuza Museveni yamukola ki okitegeera olaba gundi nabbanja bwe yabuuzaako Ssemujju mu palamenti nti Ssemujju ŋŋanda nakukola ki oluusi gundi buli lwofuna omusanolya psychology abantu bambuuza Bobi yakola ki oluusi nkikole ki muviireko ddala apeneliwe ekola ki egenda naye kati gwomanyi kyoliko you are either defending your government you may have been paid your interest you know kati nti solonga ayogedde ku linnya Museveni naawe yogera ku lirye kati n'oli gaaya ayinako okuba ayina interest ze katubasabire naye kiri kyogambye the honors yaba abantu kati bagezi Kasuku omuntu wakola YouTube channel nentuulako nenkuvuma ng'omuntu oyo omumanyidde bba ani aba akuvuma yakuvumye aba akuvumye anti omanyi isimu buzibu bwe twafuna era nadde nkinyonnyolamu omuntu omu amawulire
journalism face ya mawulire yakyuka kasita social media zino zajja Yes. naye ngaekigambo okiwulira nti social abantu balina endowooza nti bemansiiba ne Isma kati namugula okitegedde kati oli abeerawo ng'alowooza nti he owns you oba omukwano friendship n'abako engeri gy'atakinga nange abantu babiŋŋamba ayo Isma ndi folowawo nnyo kuva Sweden nange badde nina ennyumba ey'okusiiga n'omugawo mukwano langi n'okufolowinga bikwataganirawa obadde folowa wange nga nkuwa kontenti nange mbadde nkuwa ki osobola ofolowinga naye tekitegeeza nti woba otunda ice-cream nzije ndi waki wabwerere kati amawulire we gasembera kumpi wano omuntu tayawula nti Isma ayogera fact wakoze ensobi tulina ogyogerako kyoyo wakoze kituufu oba kikyamu oba kitegera oli tayawula nti oli awo endowooza ye si ggwe kati because oli agamba nti Isma kyali wange tayagala ŋŋandi naawe njogere kikyamu kati wewava obuzibu n'ekirala nti era n'abantu amawulire we gasembera professionalism n'abakinga nti era omuntu akyaza omuntu ku channel eyo Kasuku ebiseera ebisinga omuntu wakuvumira ku channel okitegeera osooka kukyekinga ku nannyini channel namukoze eki oluusi ye aleesewa story nga woogamba naye ti olw'ebintu otusemberera ne professionalism omukwano friendship kati abantu ne beerabira era ekyo kyetuliko kyetwogerako kyekijja obbaawo Museveni oba Muhoozi lwalikeera ku makya n'atandika okukuba abantu embooko wange kuba naye ajja kuba akugamba gwe nga bw'otayagala Isma akwogereko olw'okuba omumanyi nga kyayogera kituufu ne Muhoozi naye agamba nkumanyi gwe sijja kukkiriza ne sente zange waziryako kati ate awo we tujja okutuuka okuddayo ate ku kowazi eza journalism waggulu tugaye nti fair balance saturate kati akola amawulire oba YouTube otekewo distance wakati wa the correspondent olyoka otegeere so ye embeera eriwo era kyekitulete newali Spice Diana waali olunaku olwaleero nti Spice Diana ye agamba njagala ssente munokubaawo bano bamugamba Bobby kyaliwo uli Akasuku Spice Diana abagamba nina management okitegeera management ya talk and talk eyina ebigobererwa byayo eyinza okugamba tujja kukola ku Easter ewu oba towafumbye oba gyonoolya fe tulina Christmas gyetwakwa ati nga Kasuku webanga talk and talk egambye nti ku Easter eno tugenda kufumbira jjinja gye tuliira enkoko ogigula n'ogyekewo nga abeewo balya ne baganda ba mukyala ogwo n'ogenda ejjinja kakati now here is the situation Spice associates with people power ng'omuntu era tugambe ne muli awulire oba yandibadde waki wa people power but the management yesibi erimu ye noonya ssente yes kati yo management emugambye ogenda yiiba yabuukinze nesente twazifuna tuzitadde ne mu project ya video gwe ng'obanyumiza ebyo naye gwamanye ekiyinza obbaawo nga Spice Diana azizzaayo ssente abo abaana baleekaana ebizibu ebiyinza okuddirirawo basobola oyimirira naye va ne ku ebyo waliwo ne decency kati kambabuuze Kasuku tudde mu reality bwe muba mugamba Spice Diana talina kgenda kukola ki wa Muhoozi bannange baani abalinnya bodaboda baani abazivuga kubanga mu Uganda tuli ku sayidi emu oba endala Kasuku otegedde ani avuga boda era ani agirinnya wali olabye ku muntu agamba nti va ku boda oli wa Nuuku lwaki standard tetuziteeka buli waki buli wamu buli omu waali Madubala yabadde wa Bobi Wine era atambula awaanaani wadde nga nze hiitiye Madubala n'ave wa Bobi Wine n'agende wa mama ki wa Mama Fina n'amuwa millioni 5 n'agattako okubuuza nti ewa president wajjeeyo ki Madubala n'agamba talina kyeyampadde kyonna nga siraba basse Madubala balina akakodyo kati engeri gye baggwamu amaanyi we balaba abantu babiri nga balondako ki victim kyebankola nti bamanya tamala mirundi will go all out era ye yajja n'abalya Kasuku ayina emitendera mwalina okukoma
nze nkyalina gyendaga anti yes kati mirundi ne bamutya Ichuli wayogera bategera tuyo Ichuli no limit tugenda oba tukola ki tugenda kati nga bamwesonyiwa kati nga banoonya omuntu abaki abanafu nga babateekako cult njagala buuza Shiba agenda yimbayo ye nga tebamuvuma yabagambako tuwa NRM tabagambangako abayimbi bangi abagenda oyimbayo kati bayimbewa ani naye kati wano wokkawokkawo kikyukira wali wamu Spice Diana newaka abadde atuuka n'abaana n'asitula n'ebimuli bamuleetera ku stage. Yes, naye kati politics abantu tebategeera kino. Abantu balowooza nti Spice Diana bwe yategeka ekivvulu nti Babi yamuyamba okujja ku ki? Ku show. Spice yayamba Babi okujja mu bantu. Yes, ono ya representinga politics. Ono wafana, ono wa entertainment. Era abantu baali bazikulaba. Museveni ye musiru okuva mu State House ajjala ekivvulu kya kusaasira. Abeno waliyo abantu abataagala bantu politics bwato kati Babi engeri gyatambulira mu fake it until you make it. Kati kyekati oyita kya first lady nga toli. Atoli. Agambye atya? Fake it until you make it. Chemuliko. Yes, wanensi gye tulimu yeeyo. Kati ovudde eka weesunze nga first lady. Olina omuntu kati tukitwale bwe. Abavubuka b'amalala. Ekitegeera bano abatambulanga bakola ki? Bagoma. Kiki yalinga asinga okwagala? Kuuli yabagamba maama oboba boyo okitegeera woba weetaaga abasaakaanya woba abasaakaanya buli muntu yali amenyeka buli muntu yabivangako nga butafuna bakola ki? Mwesi wano ng'okuba wesinga yette n'empale eno bwoti naye nagezaako lumu baaba empewo efuuwa kabinaawo olina okuba neera abo abaana amatya waba enjogera ebiseera twali tetwambala vesti naye eyo marketing yaliseega mu kukomera. Yes, bw'oba oyagala omusajja abakazi be bambala bati twatulakiti ngera olaba ebyokukunama but nkulaga nti bano abantu bali ani balance kati Babi oli amusetingira stage ennene bali bamaketinga ne bayita abaki abantu okiwulira Babi najja ne bategera bali bamuwozi tebali ejjukira tebasobola kufuna shine bali we bakola ki we bali era kyekyagaana ono genda mu ggwanga ki gye baali batumye edda abantu tebali aba mulabawo mukuba bamanyi omwana wa president Kasuku gy'olifa ne gy'olaga omwana wa president atandika ne mileage like it or what ani mwana wa mukulembeze tesobola kuba ku peji Kasuku this is reality enze mbera wali muwozi nolabanga muwozi tenolaba abasirikale obatagala ne kitoyi nkutidde eyo si toyi mumugiyite toyi alina kitoyi ekyo si kitoyi naye kyatatawe baga mulimu ofisi namba ate kyatatawe kyawukanakwa nekiki bakugamba nga nti ekyo kitoyi Museveni akozi era ne toyi mweri naye kwe gitwale nti toyi kubanga twagala kyanguyiriza bwongo bwa muntu ali ordinary mu kyalo naye fe abamanyi satellite tugenda nakyo ekyano kirabye era bano baana balina okwaniriza abantu kati wano mbanja bamuyita feli jimirira wano wakati we marketing togala ku mulimu gwokka n'okuyimirira obulungi oyita mbaga oyita formatiki si muntu obibbye so look good obuuze ku bantu nnyo supervisor Macyus Suites. Gwe supervisor songa bakikwambula omwana tamanyi kigambo bra supervisor ng'ekifo bakikwanguyiza wasoma marketing obaali hotel management. So you say this market? Macyus Suites. Kati kyosuubira wano ku Macyus kuliko ki ku level 1? Tugenda kati ate gwogenda kukwata ate naddamu ogwokubiri n'oyo tugenda kikola lumu tugende ate lwaki atudde jakale jamu Afrikana ogenda ku Afrikana naye Ichuli wakubye ekigatto era enigina empya leka stocks na nyingi oyinza obulamu bw'ensi Ichuli bayinawo abantu Ichuli bagambe
eno advisory Ichuli yatuuse ku no million no Ichuli bannange amazima gali nti ku bintu byenteekamu nga nkolera abantu ne commitment yange nebyemaze nga nkola njagala basaba bulungi era ndi mukola ne Kasuku rate card yange woba togenda kumpa kakadde mu bya advertising beya minimum okiwulidde kakadde kuddawa waggulu abatukoleddeko ku mitwalo 5 6 7 2 10 alhamdulillah mwe mwayitawo akaseera katuuka buli muntu n'afunamu ka growth. Yes, no million no Ichuli. Come we go. So tuli ku Macyus Suites wano opposite Total Nateete olunaku olwayo twagala ekifo kirungi ate n'omwana atulambuza mulungi. So it becomes eno tuve ku 1 2 na wetwambuka. So take him around. Ajja kuzaala alimba oyo omwana ajja kuzaala mwayu wano wenyini era omwana agaane naye walinaye kiri waggulu era omuntu n'akuleeta wano era n'owooza simanyi ngenda ssula mu jjiini bambi ofulumirawo mumpale nayewunza simanyi mukwano wano wa Adamu's suit na Eva suit tukalabula mu masuuka g'abandi nangoyezo kati ate gwe omwami oba otuuse tuulako wano olinde kimama kive wali kati awo wonna nga kiri mu ttawulo olaba olinze owagafumuli kaziina olingize emmotoka seefu amafuta Natete egira kigenda okweyala wano. Allahumma salli kabira nga mwategedde dati fe twagamba nga tuli mukazi osooka fukabirawo na vivi mwe musookawo mutwe ate guno omulembe basookawo mutwe batya nanansi balya we banywa kategedde nyamba neyanza gyo neyanzege naye ngaekinaabiro nice kinene kigazi toileti eyi bannanga tekyokujjeko eno enonjagadde jalla jalalo nga wendaba ku kkubo saagala kummanyira Natete alo nkulengera ongira obeera awo kyali mukabuyonyi kyakadde neva wano nenaaba wano saagala bintu binsamuliikirya nenaaba nengaziwa. This is nice. Macyus Suites munina esimu ku reception sikulinizi waliwo akantu akaze ennaku zino ebitanda socket baziteeka ku bitanda kwennyini Kasuku ebintu byadde by'omuntu osituka agenda ajjeko ettaala kati ate ngewulindako mu Katonda awo tugenda kudda mu zino clap your hands ng'ettaala evaako bantu bannakatenkamu kalina bakandagabakale zino nno zonna VIP naye madamu Ichuli bw'oba omulambuza nga bakwatako abantu abala episode mu kisiibo abantu abalage ki ekiyinza obbaawo kwe oweereza omukono oti weerezamu n'ofukamirawo ngeviiyo kati gwe omwami bwekikugamba pozi wagambye wabadde ojja mama we yagambye ki ekimuluma bagambye poloti yali luddawa naye nga tokoze ebyo ojja kwekanga obeera wa mama wo musimanyi oli mulungi ng'olya wammwe osula w'abasajja naye ngaokulya wammwe naye omuwala gwe banaalabirira olina okujja wano n'obanga oli piki oli mu White Beard Nation otendereza takulawo nnyo naye n'apapa musuze wano nga biki byotawanya totawanya musajja akuleese wano ku kitanda kino. Yes, mwebake paka wanagamba tuge tunaabe tuddemu twebake tulyoke tugende eyasuze ne bwokeera naye nga bamanaja eno kamera bakulaba tambula nga abali mu bisika omulabye manaja muzzukulu wange oyo. Yes, tojjanga temulina sente nakoowa enyeni apartment nzibalambuza nebanaye abaana balina business. Kano ordinary
omuntu azze muvudde ku mulimu okimanyi bulungi alina boyfriend we wabbuba okiwulira naye mukole mwenna amaaso gakulaga dda nti waliwo ekiyinza okutuka ate omwebuuzizako ku buli kifaananyi bye waawo nice towaawusa muyise buyisa wano mu kyama oggalewo omuweereza ebbaawe zidde okunywa ate nti bakusanze nga bakusanze wano wali very quiet mujja wano kavyum kagadde nga mulabye Kasuku wanna waliwo omwana lumu naye abaana bakola ebintu omwanakolabati nga yekwata ate eno kuno ne kuno nakola 180 baati omutuuka mu byokwegaddanga omukyusa buli wamu ngaonna ategeo naye mube nga mwena gyemulaga n'ebintu kwatirakw'omukazi naye mutuuke mu omukazi awanika okugulwaki naye nga mukutambula wano mugali ku supermarket eta juice amasana mungi sepulira bikulwadde n'omugaa mukwano mukwegaddanga nga temuba mulwadde Right, madam mwana njagala akube 180. Aliwa. No. Naye 180 ogisobola. Nako omwana omwagala bwakazi naye kamukutaase. Yes. Mukutaasa. Tebasiide Ichuli ng'okutte nnyo omwana. Ate nze ngabeko tisiibulukuse. Aliswawo omuliri Katonda yekka yamanya ekisiibo. Oyinza n'okuba osala ekkubo naye ng'okisse ng'osaze bubi. Not ekisiibo. No million. No Ichuli. Eyo mbiveereko ddala. Era abamanyi bya Ichuli bajja jjimba. Ate yo tujja wa. Level 2. Semi-VIP basule. Kati bakikola nti waggulu VIP. Kati sekendi VVP. VP ordinary dende. Ate nze ayagala wano ordinary kamala. Alo Fatuma, ngona abatomala. Naye naawe nyanguya. Yanguya akajati namba 2 atanja gazashi. Baaji mulina ebintu mwekola mu kisiibo mulonga mumaze siibulukuka. Ndino jenenga balina massage, balina sauna, balina steam. Twale ku steam. Yeah. Room abantu bazirabye. Room abantu bazirabye. Bw'obeera kusatu gwe mwenye. Yeah. Eneddako mwenye mumanya kati abakyala omusajja bagante jeno ku Macyus Suites omugamba ku first wagguluku kuyokusatu kasitangeta ku yokubiri ng'omanya ennusu tewali nnyo ng'omanya nnyo tugende ng'omanya leero bakuliiridde mu Geno Happiness ng'okitegeera butegeezi gy'obadde wajjeno ki happiness tokkiriza kuliibwa mu Geno ki owa ninawe sitakubuuzizza ate omusajja teyakola press conference musajja anti yadda mu music ate mu politics alina akonye talinayo anti okutamba kamiliyoni zenasinga kitegeeza okomyewo omisinga obasinga ki kamiliyoni balina engoma ezikwata yeno sauna wewano abantu batuula eno sauna area nga nnenda jjaaga ate wano balekanamu tumyutingireko myuting akaawo jako TV sokejeko TV omukadde w'omulembe guno Ichuli ne wano nsabirawo alina mulowooza olinakewa kumasi ne mmala nennyingiro mu Kasuku okalabi kasitiimu katabo kasawuna kaka neweesiba wano akatawulo bakakumye edda kaba kabuguma abaana bakuliriza wano naafuluma nga yennaatoge naayita waati noba ndiva muno nagenda anyinya kati eno sawuna ate oyita wansi toyita eri gye tuyise eri wa wotero kati eno oyita wansi oyita eno ku section nojja wano eno yestiimu ate wali naye bakumye edda ndowooza ogiraba bakateekamu ka aroma
akawulire obulungi otuulamu n'ekyana nekyekokola kati mmwe abakubawo omutwe otuukawo nga sominyoni walolandeka vaamu ku budde olowooza masaji yiyawo wallahi bakaleeta akuuma kalina kaggawo kyulino jawalo kati bino bano mmwe simanyi otya okweyambula ng'abantu webali simanyi tebakunyiga nk'obuukakuukamu enyogeze wano siwawo calm relax the mind bakunyiga omutwe bakiyita mental therapy body therapy ogenda banenze Kasuku nali nyoma ku masaji naye abawala abajja bakunyiga mu nebinongo ne bivaamu okakana Kasuku obwongo kalinga kaabasawo but you people you offer happy ending. What do you mean by happy ending? Hey, to my happy ending to the money. Omwana bakunyiga ngamba nakunyiga namala naganti ya zo nakule baso okutwala mu sauna nabona omukazi buli wankwata nakwata olifumbo lifukidde nze kasama nja kunkwata naye maze travelinga kati you can massage my own body professionally yene magasiga chibiko abana bega abaine ngejo massage yakusemanenge ne wano engalo zingire best nomugamba mukwano fachi naga kwateza amono my work. I'm just doing my job. Oba naye mukwa ate kinuma nomugamba when naga no I have boyfriend Kasuku awulirawo obusungu kituufu nze nyinza n'okuvuma mazokoleyo n'ebisiro mwagala my boyfriend. Yes oba oyagala mwana boyfriend muleti naye omumasaji Macyus Hotel. We wano no. Wetuseke ebirungi. So balabuza akasenge konna bakalabe. Ndowooza okitegedde. Ate ebuwa. We wano naye masaji. Naye akanyuma okamanya ova wano n'oyingira kasabu n'onywa kacayi kahabo okitegeera ekyana kiikyo olwotusasulira Ichuli bakuwa kino gonondeeta nogamba ki oli omunyankole tinenshoga kaptere simu kasosika oli omukiga oli omunyankole munyankole ono kabisinako mu Luganda sirumanyi ndi okutereka esimu kasheshe kale kimanyi kijja kikubirako kukunyirira nze ate abakuba mukiga nandi mutidde mpozi oli mukiga omusajja wono nsagamba nga tagenda tagwa mu tikyampanire Kasuku nagamba ba kumusomesa oyo Karera nawo omanyi nga yetikambamire nga bagenda jahamu nga ziwere munyagamba bannava ne basava ntandise bwenti nga wenna bagamba nti yoserutu basubirwa zeizedde nsi yaleeta buli kintu kyolaba kiki twabagamba nakivuba ono kisaawe kyajjidde mu kamotoka kabi nnyo teryamutegedde naye droni zaffe nezimukwata uno mwetegereze naye mwana abasomesa bonna abaana mu kibiina bavuddemu bandisereolira tica wallahi ticampamira omusajja oyo tali kusomera guno gwamukoze gwebabadde gusemba Kasuku mututumula wotewatijisa publicity Natete utomwe kusanji publicity yankubira n'omwaka agaguggwako ng'ayagalayo interview ne mumuuza publicity negenda muno ojako publicity Natete ni wabuga ati interview ku ki badde saagala eyo byogera ebyo byoluzunguzungu bijja kuggwa bakana akantu k'amadubala wiiki ejja naye wiiki eyo madubala yabadde mu bintu bw'alaba Bobby ate n'agwa mu Mama Fina. Bobby wa bifaananyi Mama Fina wa ssente kifaananyi ate alina simayiro yakyo naye nga tepe ebiri madubala z'alina wano muyige ebintu ebitwala bayuusi Kasuku ne wooba yegwe madubala nga yegwe Bobby
Madubala ne bakuwa story kwa yagenzo tuke usabala nga story agikoze eki ajina nti yagende Dubai emirundi emeka ebiri okuva Entebbe yeddira ku border akomyewo Uganda n'addamu engatto ze nze Madubala mwerabamu azze nazo muki mu bulago as a gesture nga Bobby nze mbakuba Bobby nali nsooka kukwata buno obubuuzi bubiri zo nenziteekawo nenziwedi mutwe nemugawo ojja kwambala endala zino zisigadde awo ligadire soba waliwo anazambala oba n'ozigula nenzigula nebanduwadde 5 wadde 5 kati abantu lwaki olowooza Mama Fiya ajja kufa mu nsi eno asinge ne baminisita ekitiibwa Mafina ye w'amaanyi ayambise ddala abantu kati nga muddawo mwekoza ku ssente nga eza Mama Fina ngaawo ab'eddiini temujja ani atazirya nga ne Bugembe yazifukaamirira n'azikwata yes so kyabadde rongo nyera Mama Fina yamuzannye kakaadi bamubuuza wa principal wajjeeyo ki n'agamba serefi Kasuku toyinza maintaininga bavubuka nga waliwo alina kyabawa mu nsi yonna newe mulewa nga mukayanye muhoozi bw'anaatandika owa abantu onda toziraba eziriko ebifaananyi bye gwe ne bw'onooyogera bino ebigambo abantu babiwulira kati njagala kugamba Madubala omulaba baloti pepa be baterawo baloti pepa n'alonda Mama Fina ova Bobi Wine naye ng'eno atambula amuyimba kubanga gw'oli wa deception n'abantu kati kabakuterewo ki deception okitegeere yes tunaasukkawo wano ate tusukkawo waliwo oyagala tugende ku conference center twembuke conference center kwata nnyo omwana oyo n'Ichuli abali America Dubai ebyana bye tuba nabyo byebyo oligino makeup tamumanyi tekimanyi makeup chief oligino okitegeera temuteekamu kirala kiwangoyo jimu zeyisimanyisa jimu yekulako lwowenanenje obugaga binamugamba teekako obugaali wabbali tusanzeemu invesita zebaliko muganda wa bitatu mukoze omwana aleeta ebyokulya bireete kuba banna oyina wedding meeting oyina wedding launch oyina birthday party press conference yes kalungi nyo abantu batuula bulungi nnyo tea party security party conference zonna engagement surprise jangu owere wano omuntu surprise agiganya ogende ng'ekitabaddeewo naye ne mweteeka mu kkubo buli muntu n'amanya nakusekerera wano baggaana n'ogenda ng'ebitabaddeewo empozi wasiibye oyagala ng'okukkubo kuno okwogera kw'amazzi abatali boogezi basiibe osiibye osirise enjala ebeekulumya eki naye gweoyogera tibabukikidde abataba mu ijambo olunaku lwonna kati yayina osiiga naye kati Ichuli naaliwa onosiiba sitati kati aboolujanja bagenda kwefuula abamanyi Katonda mu kafaananyi nedda totijja era Ichuli okola otyo mukana wadde tosiiba naye tokiraga nsi ensi bagimodernize nga nze ensingira bye ndi wano mu kantu ka kamera kati nze leeta wena ensi wenebeera byegotekako oti ndabye ensi mubeere bulungi mweraba